Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka mwenna Abaganda amaaso gasambye endege oluvannyuma lw'enduulu emiranga ebiwoobe okulaajana okusula nga tutunula n'ebirala byonna abagwagwa batuusizza Buganda n'Abaganda bonna okuyita mu kiseera ekizibu ennyo bavuddeyo ne batandika okusesebbuka ng'eggalabi ly'omulumbe ekkopi. Mayiga njagala kubuuza ebigambo bina. Okuvayo okutandika okutavujjana bw'otyo lwaki tewabuulira Buganda lubereberye mazima? Tumaze tukukunya ne tukukamula. Ekikulu kiri nti Abaganda ekiddako Mayiga kumufulumya Mmengo. Kaakati waliwo omulangira eyeekoze bino ebitajja. Mwami Mulangira Jjunju, bino si radio, bino tobisobola. Bino ebiriwo tobisobola. Era beera mugezi, toddamu kugegenga kutandika kwa addressinga Baganda kubanga toyina bisaanyizo byonna bikuleetera addressinga Baganda. Ffe Abaganda twabadde tetunoonyangako taata wa Jjunju. Tetunoonyanga ku kitaawo na ku kitaawe w'Abaganda bwe tetumunoonyangako. Ffe tunoonya Kabaka waffe. Kabaka avunaanyizibwako Baganda. Kabaka wa Buganda Abaganda be bamuvunaanyizibwako, so si Balangira, so si baana be, so si mukyala we, so si Katikkiro. Obwakabaka bwa Buganda buteeketeeke. Mpozi nga Jjunju oyagala tugamba nti Abaganda taata waffe twagala fuke private abeere muntu wakyekisize. Kabaka wa Buganda, Kabaka ow'Abaganda tayina twekisize, tayina private life. Kuba ne bw'aba agenze wa mukyala Obuganda bumanya balime kubuzaalira Nsowole. Kabaka bw'abeera bw'akiika ennyongoma mujje muwuliramu Abaganda nga bakuba alinkuluze. Bwetyo kitegeeza ekyo. Era n'enkumu kitegeeza ekyo. Kaakati ssebo by'otamanyi byesonyiwe. Mayiga akukozesezza akulinako data akusika waya n'oyogera ebitajja mu bantu. Weeswaza Jjunju. Jjunju leka kweswaza gakuleme kusirika. Sirika busirisi. Kuba ate nze njagala kubuulira. Ffe tunoonya Kabaka waffe. Tetunnaba kunoonya ku taata wa Jjunju. Tetunnaba kunoonya ku taata wa Victoria Nkinzi oba taata waani. Ffe tubadde tunoonya Kabaka waffe era tumulabye. Senga abagwagwa abo b'owolereza baatugamba. Bino byonna tebyali baddewo. Nenya Mayiga wuuli. Don't address Baganda. Yogere gamba oli muganzi wo. Mayiga akutadde awo omwogerere omutangire. Mayiga Abaganda tebalina musango n'ogwo. Nze mbadde ngamba gamba nti bw'oba olwanirira Kabaka ne bw'otta nnyoko Abaganda bakuyita muzira. Bakuyita buyisi nti oyo musajja mmekete yali afiirira Kabaka ne nnyina n'amusaayiramu mu bisagazi. That's how ekyo bwekityo bwe kiri eky'Abaganda ku Kabaka. Naye ovuddeyo tunula bijiijidde otandise okugamba Abaganda, otandise okugamba beenoonyeze byabwe. Nze Tajuuba njogedde nnyo. Gamba Buganda nti ndagire Tajuuba gw'obadde oyogera. Ompulidde? Nze mbadde njogera mwami ssebo Jjunju. Nze mbadde njogera ennyo nga nnoonya Kabaka wange. Nga sinoonya kitaawe wa Jjunju, taata wa Jjunju. Era senga tetwakunze baana kubanga nti babadde baddeyo okwekalakaasa embasi za Namibia zonna. Kabaka mubadde temumulaba kati. Babo batugamba nti yali baddeyo abeereyo eri. Teri Kabaka kyabadde afunira Namibia kyatasobola kufunira Uganda.
ate era kabaka twali tumuleeta mu Amerika nga abaganda abasawo baddokita beekozeemu omulimu okuleeta kabaka omuli baddokita abagagga abavundu wano mu Amerika. Twekolamu omulimu nga kabaka bamuleeta mu Amerika ajjanjabirwe mu Amerika. Wassajja ye yalemesa Charles Peter Mayiga, Agnes Nabalamba Nabaloga ne mukama waabwe. Ffe temugenda tutiisatiisa ne mujja kuvaayo mukole bwa address ku BBS. No. Temutufuuyira nvundu. Temumala gatwasamira. Kaboole. Gwe Mayiga ovaayo kati oyogera ki? Ense ku kyaye ne wootudde bw'okyawa omuliro ate nga gwe byereetedde. Kakati n'ejjunju oba oyagala kweyongera ku kyayibwa kwa Mayiga. Ddaawo abaana bajja okukuvuma, nze sigenda bakomako. Bagenda okukuvuma jjunju kye bataakulangire. Bano abaana bavuma. Beera mugezi, toddamu. Era kozesezza ensobi oveeyo ku BBS nti simanyi oyogerera ogamba mbu simanyi abaagira. Ffe ebintu ebisinga by'olowooza nti tetubimanyi tubimanyi. Njagala okutegeeza nti jjajjange Muteesa Walugembe Kasubi Kajumba yafiiririra mazima. Ssekabaka Mwanga basamulekere ab'amazzi nga banywa. Mukasa Ssemwanga yafiirira mazima. Ssekabaka Dawudi Chwa Bukajumbe eyeebase Nabulagala yafiiririra mazima n'aba muzira naga nti sijja kuwaayo nsi yange. Ssekabaka jjajjaawo Muteesa Luwangula Walugembe Mutebi owookubiri yafiiririra mazima. Yafiiririra mazima Muteesa Walugembe yafiiririra mazima. N'obuzira bwe bwayimirira ku mazima n'agaana okuwaayo ensi ye. N'aga nti waakiri nfe ng'omuzira. Era yagambanga nti bw'olayiranga ne bw'ofiirwa toddanga nnyuma. Ekigambo ekyo kitange yakiŋŋamba ne nnyabo ne baŋŋanda Gire Tajuuba. Bw'olayiranga ne bw'ofiirwa toddanga nnyuma. Tetuyinza kuzzaayo bigambo byaffe kubanga ffe tuli ku mazima. Mujja kukola obukookolo bwonna mwogere muveeyo naye tebikyayina makulu mukootakoota mu gaalumonde. Nkusaasidde ggwe ejjunju okuvaayo okugamba Abaganda ebyo ebigambo by'oyogedde. Ani ayogedde naawe akuwadde amagezi okukola ekyo? Abaganda toddamu kubasoomooza, bajja kuvuma, abaana bajja kuvuma jjunju. Abaana bajja kuvuma jjunju, tojja kyagala. Beera mugezi, obunire osirike. Kubanga Ssaabasajja Kabaka puruufu eri nti Namibia omulwadde yenna agenda okujjanjabibwayo bamuwa visa ya myezi 6 ku mwaka. Omulwadde tebamuwa myezi 3. Omugenya azze okukyala obukyazi gwe bawa emyezi 3. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Ssaabasajja ayina diplomatic passport. Omuntu yenna diplomaati ng'alwalidde mu nsi yonna gy'aba alwalidde tebasobola kumuzza mu ggwanga lye kubanga abantu beewaabwe beekalakaasizza nga tannawona. Ebyo byonna mukozesa bya bulimba naye Abaganda tebagenda kwejjusa kye baakoze. Nze Tajuuba sejjusa kwagala Ssaabasajja Kabaka kudda kwa bwobwe, si kyejjusa n'akamu n'aka. Era Namibia si we wasinga okubeerawo ebbeeyi. Sirina ze kintu n'ekyenejjusa n'eki. Kubanga amazima kwe twayimiridde. Ku mazima kwe twayimiridde era kwe tugenda okuyimirira era tukyagatwala mu maaso.
amazima tegakoowa, tegavunda, tegawola getuliko. Era nenyumiriza nyongera okwebaza abakyala abazaana ba Kabaka ab'Ebwongereza abeekalakaasa, nyongera okwebaza Abaganda ababanjizza Kabaka, nyongera okwebaza Abaganda abayimiriddewo ne tuteeka abalabbayi bano mu kakulizo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.